Yeah. Musiraamu nnyo. Mungu yabikoze nga ddiini tusoma yeemu. Baby daddy yabaaki. Simanyi. Oba tonnaba kwezuula. Naye weweezuula obulamu bugonda. Naye bane lwaki tugendayo nnyo? Bannaye nze n'omusajja anankyawa n'okunkyawa. Kyomanya ndi bulala kati ndi mulaavu. Sagala nnyo kuzza bikadde. Era Mungu bw'anaaba akisazeewo tosobola kumanya ntegekaze, asobola okugamba Sherry ono akaabye nnyo. Kamuweyoko omusajja amusanguleyo amaziga omwaka. It is okay bw'aba asazeewo. As long as mba nsanyuseemu mba njagaddwa. Tuleme kubeera ku bino bw'ate kati kino kambabulireko kimu. Omusajja waliwo engombe egamba nti omusajja oba omuntu omutambuze muwa akadde mu studying musome ebyo ebintu nabizudde byonna byebimu. Omusajja gw'olumiza ne gw'oyanguyidde bukya ku makya n'akukyawa. Oba akwagadde wiiki emu it is okay as long as wiiki eyo ginyumiddwa. Okitegedde genda bakwagala ng'omuntu yakwagala nnyo bikola nnyo. Nze obuvunaanyizibwa bwange nno sinnabulemererwa. Sinnabulemererwa era sinoonya ani agenda ku buntikkula kubanga bwange ng'omuntu naye nga bwebanga tata w'abaana asobodde n'agamba nkoze bwe kiti nakyo sikigaana naye ng'ate tuli fine kati. He's been a good friend to me. Abadde ankansolinga bintu bingi, abadde advise ebimu nga ndaba bwe bityo bakyala. Nze ndi mukadde mmeze envi zinduliruddawa. Envi zimmeze nze bannange sibalira kyenyiza kugamba naye nga buli muntu ayagala amuwa emirembe n'essanyu. Kati njagala obuuza gwe ssebe yaleese olugambo. Sherry Matovu olugambo mu interview bazimujjako ngaani? Socialite kati kwako okuyimba kwagaana yakkiriza. Nakuta. Yakutta kali mu myaka ng'ena nga tayimba. Kati socialite. Okay. Naye nze njagala okutegeeza abasajja yonna gye muli eyo ebyafuna omukazi mwetereereze sibiriiko. Sanga ateredde izo omwongereyo oba omudibage. Ku bibiri kolako kimu. Bannanga atalaba Sherry Matovu ng'asiba enviiri za straka. Enviiri ezo nno nduddo ziraba. Ale nagenda biraba anyiige. Zinenga colors joli omanyi tugenda ne twogere omuntu yali akoze ale ne anyiiga. Yali asibanga enviiri zino enkyusa ezina colors ezenjawulo. Olwo nno Thaddeus Katumba n'asooka ddamu omwana Sherry ayina obulamu obadde okwata muki omwana ambuuzi mu mutwe omubeera enviiri kwake waawe olina enviiri ate sikwata ku birevu omuntu akufune bulungi. Thaddeus n'afiirawo Sherry Matovu mwayogera Dr. Jose Chameleon. Thaddeus no naye abonyeebonye ali ku Babes akola kyawaana. Babes wamala okuyiga nti nedda enviiri bazisiba kkala emu n'agamba ono wa Jose Chameleon. Awo n'omujega olwate yandaba luli tasobola kubeera kigambo Dr. Jose Chameleon n'ayogera Chameleon n'asuula naye nze gyalabba tutegeezayo kino ekintu kyo Sherry olimba ate alimba ki abaana basatu bangi tosobola moving on shia abasajja musumbuwa nammwe yamuvinze onudda ekisooka kyolina omanyi Sherry ayagala bavubuka emyaka ekisobola okugumira abasajja abaana abasatu baba bakulu nga naye ayinayo omukaaga buli omu agumiikiriza munne owakaana we kakaba amanya mukulu munnange nga njogera ezzima erikaawa abasatu newoba ofaanana otya bangi bannaaye wait sikwekuli ono ne Thaddeus tebakazaala omwana baabo basatu oyo nakawere wa myezi ebiri ebiri olimbyemu naawe ate nze namuzaalamu nkwate bulungi obudde nyanya mbisi omuvubuka ali alolekisira ennyanya mbisi kale kiza ayinza n'okubanga mu research mugundi ekizadde si kyakatumba so kagaati amata gabeerawo kale batuwe katumba njagala nnyo okubanga waliwo empagi ennene esobola okubanga esolo nga si kuddukira buli kiseera